Yes, Fadi TV jinkwaniza akadde kano. Ono Kakooza Lawrence tatika. Ono Kakooza Lawrence tatika. Bannange bino ebintu by'omuzimu birabanga ebyokusaga ku social media naye ng'ebintu bya ddala bannaye. Kiraga nti kati saazi namawulire agasinga okutambula bikwatagana ku muzimu gwa Kakooza Lawrence. Kyegukola ab'okukyala ewaka. Kigukola ab'okukijja ewaka. Kyegubakola guno omuzimu tegusaga baaba. Kyokka ekisinga okwewunyisa ne jjajja atandise okuloota Kakooza. Lwakuba tejjajja yamuloota buloosi. Amuloota amugamba nti teyafa mazzi. Amulota amugamba teyafa mazzi. Essaawa eno amawulire gano gasaanikidde ne social media. Gasaanikidde nnyo social media nno g'amazima. Essaawa eno Kakooza Lawrence ono omusajja teyetikwema ono tattibwa. Kakooza Lawrence tattibwa. Omuzimu gufuuse ekizibo. Ono ye Tebamutta. Kigukola ab'okukyala ewaka nkoko baana. Essaawa zino amawulire gatweninga gayaga nti ab'okukyalo gubabuzizzaako embiibya. Omuzimu gwabuzizzaako embiibya. Gwafunye w'oluganda ogwo. Ne buli saawa gutuulako buli ssaawa. Buli saawa gutuulako naye ng'ate mukaawo omuzibu. Jjajja ye aloota buloosi. Jjajja ye aloota buloosi. Jjukira jjajja embeera sinungi ennaku zino obulamu tebutambula kiriya. Era bwetunulira amawulire agatambula ku social media galaga nti jjajja wa Kakooza akosa ne maama embeera si nnungi, obulamu tebuli kiriya. Obulamu bwakyankanamu okuva omuzzukulu bwe yafa, ate maama ye obulamu bwakyankanamu okuva omutabani bwe yafa. Essaawa eno omuzimu kyegubakola naye ng'abantu abasinga bagamba gwandibadde gulumba namwandu. Namwandu amazima mu ggwanga taliimu. Omukazi ayagala addayo dde UK lwakuba poliisi ebadde egeza kutubuzaabuza natukonfyuzinga. Poliisi baleetegawo embeera ebaleeteekateekawo ka diversion okubuzaabuza. Diversion ennaku zino poliisi gye badde ekozesa ebbanga lyonna nga batuwuddiisa batubuzaabuza bawooza nti omukazi gy'ali. Ne bawooza n'okubuuza nti bagenda kuddayo bafune obutambi ku Action Falls omukazi bakyamulina. Ne bagamba nti bagenda kumutta bakyamulina mpaka ng'okunoonyeza kuwedde. Okunoonyeza kwawedde kweri okutuuka okuta omukazi bamweggyeko. Omukazi yaddayo mu ggwanga lya UK. Gy'ali mu UK. Yeetaayanga bw'ayagala. Etandise okugulira emikulu gy'amativi egisinga egy'omu ggwanga lya UK okuli BBC baleme okusaasanya amawulire amatuufu agakwatagana ku kufa kwa Kakooza Lawrence. Ono omukazi tawena. Ono omukazi ŋŋwaŋŋuli. Bannayuganda abasinga bannayuganda abawuliriza omukazi ono abasinga bagamba nti omukazi nedda tumutambuliddeko nnyo, omukazi tumukubye nnyo, omukazi tumutaddeko nnyo focus. Nedda. Focus eno tugimuteekako olw'ensonga nti ebintu bikyatambula, bikyatreninga. Bwe binaakoma okutreninga naffe tujja muvaako. Naye ng'ate ekisinga okulabika nga kikaabya n'okulabika nga kireeta ennaku kiraga nti omukazi ono yatabba. Lwaki poliisi yamutta nemweggyako? Lwaki agulira emikulu gy'amativi egisinga mu ggwanga lya UK? Lwaki abagulirira n'okubawa enguzi okubalemesa okusaasanya amawulire amatuufu? Ono omukazi yatabbaawo era tukyamuliko nnyo. Ne bannamawulire abasinga bakyamuliko nnyo, ne babulogazi abasinga ab'enjawulo bakyamuliko nnyo, balumbuye bonna bakyamuliko, bakojja omugezi bakyamuliko, Edimezaya bakyamuliko olw'ensonga nti aliko akabuuza. Singa omukazi ono ali taliko kabuuza twandibali twamuvaako dda. Naye aliko akabuuza. Ate omuzimu gwetaga Gulumbe n'oyo. Gwetaga gumulumbe gumukangabule ajja kwogera amazima. Manyi bisesinga omuzimu nga gwalumbye omuntu ne gumwesibako atukesa ne yeekyawa ye kenyini yeetwala ku poliisi. Omuzimu guno gwetaaga gumukyankalanye akomewo mu ggwanga Uganda yeetwale ku poliisi ayogere amazima live nga n'abamawulire weebali nga tubiraba mu kamera ayogere ekituufu. Nsaba omuzimu guno gulumbe mukyala wa Kakooza Lawrence gumutawaanye gumubuzeeko embiibya nga gutawaanya ab'omukyalo. Essaawa zino gusinga kutawaanya bamukyala ate kakati nnaate nno. Ab'omukyalo be babuliddwako embiibya. Namwandu yali mu ggwanga lya UK yeeyagala ali mu kweyagalira bintu bya mugenzi. Si byangu naye nga bambi ensi bwetyo bweba. Naye nga Kakooza Lawrence wummula mirembe musajja wattu naye nga ojja kuba ofuna obwenkanya. Obire bulungi mweraba.